weewaawo sirina gakekera okufaananako olyaga Sebakomaganetto agamba nti teyinsiiga obuleebo n'omubuuza ani yakutumye olikomage, ani yakutumye olikomage okukekera nga awooza nti ate simanyanga amannyo gange gagenzeeko emmere omuli w'emmere nti okekeranga omuli w'emmere agamba nti amannyo gange gagenzeeko emmere n'omubuuza kyobwedda gasala muli. Kale bannange nze Munnabusiro Saava Bosa Musi Omulasange Nseregganyi Sengule 2022 olunaku olwaleero ndi mu kanyomero kaffe embuulirire naye nga sinaba tusaako mbuulirire ambategeeze nti nawandiikira Buganda ebitabo bino kuliko Olulasange ogenda kifuna kya mitwalo 10, Fumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3, Ssekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe Mutebi, enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6, byonna mitwalo 25. Oyita ku 0785999 ne weefunira ebitabo bino package eno yonna ku mitwalo 25. Olunaku olwaleero nkuleetedde olugero mu mbuulirire olugamba nti olugero lwaffe olwaleero mu mbuulirire lwendeese lugamba nti bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Lumonde abamu mulukomya mu kkubo nno naye lugwayo nti bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Lumonde bw'alemererwa omuggo baleeta nkumbi yamusimba. Jjukira nti lumonde nga munaamusimba musooka kutema bikata mukozesa ki? Nkumbi. Naye ate mu kumukungula wali bw'aba tannakula bulungi basooka ne bakozesa omuggo. Omuggo ogwo tuguyita ensobyo era ekikolwa ekyo tukiyita okusobya ku nkata kubanga lumonde omusiri gwa lumonde ogutannakula bulungi tuguyita enkata. Weewaawo ogukuze ennyo guli ogukaddiye tuguyita ekisodde. Waliwo n'ekinnanga. Naye lumonde bw'abanga ate akuze nnyo baba tebakyakozesa muggo okumusima. Ono kyebaba bakozesa omuggo kuba bakyali muto kitegeeza nti n'okuddako abajja kuddako. So oli akuze nnyo basoggola musoggole bakandula amalagala ne baleeta enkumbi n'esoggola tukuyita kusoggola. Yawula okusoggola n'okusoggola. Okusoggola kuba kwa mubisi kyasogola amenvu agajjamu omubisi naye okusoggola kati weewava olugero nti ebbwadde ne ligambwako nnyiniryo lumonde walemererwa omuggo baleeta nkumbi eyamusimba. Olugero luno lutegeeza nti abazadde mwe mulina okubuulirira abaana. Tulabye bangi ng'abaana bafuuse ekizibu eri ensi. Wazaala kyana kimu bwe kiti naye kikulemye okubuulirira okutereeza mu layini. Eggwanga lyonna liri ku bunkenke lwa kyana kimu kiti. Ekyalo kyonna kiri ku bunkenke lwa kyana kimu kiti kye wazaala kifuukidde abantu ku kyalo ekizibu. Olugero lugamba nti embuulire tefa yonna. Kati k'omuzadde bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Ffe ng'abantu tetujja kusobola kugamba ku kyana kyo kye wazaala. Kale wazaala kirungi nnyo gwe okibibiita okisuuta okiwuubawuuba. Kiwube nno mpola tokitukube ennengerenga. Ekyana ekyo ky'obiyita ky'osuuta kyo. Ekyana kituuse n'okuba nti nno ku kyalo kyonna abantu babuliddwa emirembe lwa kyana kimu kiti nga gwe omuzadde otunula tokibuulirirako tokigambako. Ekyana kinakkakkanya kitya amalala gaakyo ge kirina nga gwe omuzadde olemereddwa. Abantu bonna bakaba lwa kyana kimu kiti gwe kyewazaala. Ekyalo abantu batandise n'okusengukako lwa kyana kimu gwe kyewazaala. Abazadde zino engero bajjajjaffe baazitulekera tuziyigireko twebuulirire zitusomese ti bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Vaayo okigambeko ekyana kyekyo kireme okufuuka ekizibu eri ensi oba eri abantu ku kyalo. Mu ggombolola yonna bakaaba kyana, mu luka gwonna gukaaba kyana, essaza lyonna likaaba ekyana kimu kiti naye gwe omuzadde otunula tosobola na kukigambako ekyana kyekyo. Kozesa olugero olwo omwana mutereeze aleme okuwaaba kubanga gwe ng'omuzadde kale ak'obuzadde kajja ekisa kikukwata naye ate ayonooneka gw'oswala. Bwadde ne ligambwako nnyiniryo lumonde bwalemererwa omuggo baleeta nkumbi eyamusimba. Nze Munnabusiro mubeere bulungi mweraba.